Bannamawulire b'omukutu ogwa Salt Media Robert Mutebi ne Eric Sebalamu gubasse mu V ogw'okuba bannaabwe. Bino biviirideyo mu alipoota eyanjuliddwa olunaku olwaliro bannamawulire akakiiko akaateekebwawo ekibiina kya bannamawulire bonna mu ggwanga ekya Uganda Journalists Association. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko kano, obujulizi obw'enjawulo bwe baasobola okuŋŋaanya kyalaga lwatu nti ababiri bano baakuba wabula ye Charles James Ssenkubuge omu ku abo abalondebwayo alipoota emulese mabbali. Newankubadde Katongole agamba nti Charles James Ssenkubuge yamukuba, naye akakiiko tewaliwo obujulizi bumala obukakasa nti Mr. Charles James Ssenkubuge yenyigira mu kukuba Katongole Godfrey. Era komiti oba akakiiko kagobye obujulizi obwa Mwami Robert Mutebi ne Eric Sebalamu nga bonna bakola ku Salt Media. Akakiiko ke kamu kasabye wabeerewo okutabaganya abavunaanwa awamu n'abaakubwa basobola otuuka ku kkaanya. Akakiiko kaagala okuteesaganya wakati w'oludda olwakubwa n'oludda olwakubibwa, oludda olwakuba n'oludda olwakubibwa, nga kataddewo ebbanga lya weeks 2, sabbiiti 2, enteesaganya zino mwe zirina okubeera mu weeks 2. Era singa enteesaganya zino zeemererwa okubaawo, abeemulugunya bajjako baddembe okugenda mu mbuga ez'amateeka. Mu ngeri emu kayina ebirowoozo bikawadde eri olukiiko lwawamu olutaba bannamawulire bonna mu ggwanga omuli okusaawa akakiiko ak'enjawulo akasobola okutabaganya nga bannamawulire si kye kyokka awamu n'ebitongole by'amawulire ebitali bimu okuwa ebintu ebyetaagisibwa eri abantu baabwe be bakozesa. Akakiiko kasazeewo nti ekibiina kya Uja kitondewo akakiiko abantu nga bano gye basobola okwekubira enduulu singa bafunye obutakkaanya mu bintu ebitali bimu. Conclusion. Tusaba bannamawulire okubeera abeegendereza mu kiseera kyonna. Wabula bannamawulire abatali bamu bakubaganya empawa ku alipoota efulumiziddwa olunaku olwaleero. Ripooti eyogera kutabagana nti abaakuba bannamawulire ne bebakuba bannamawulire. So nze nandibadde nsaba nti bonna abali mu nsonga zino bakkiriziganye batuule ensonga bazigonjoole tugende mu maaso tusobola okusonyiwagana. Nga pati ezizombi ezali involved tekuli n'omu aliwo okwewulirirako n'amatuuge bagenda bonna biwulira mu ŋŋambo of which tebagenda kitwalanga kikulu. Baali badde bateekawo embeera pati ezizombi zino ne zibaawo nga alipoota esomebwa. Akakiiko kano kabaddeko abantu 8 era nga kadde kakulemberwa Ssendegeya Muhammad Byayi ngono ye mmyuka w'omukulembeze w'ekibiina kya Uja avunaanyizibwa ku bbenobeno lya Buganda. Kateekebwawo oluvannyuma lw'ebyayitingana mu mikutu gy'amawulire egikyali gimu nga abakozi ku mukutu gwa Salt Media bwe bakakkana ku bannaabwe ne babakuba era ng'abamu bapookya ne gye buli kati. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.